Omuyimbi Spice Diana aka Namukwaya Diana otwogerera anyiga biwundu njagala otambuze video eno etuuke ku buli munnayuganda. Olunaku lw'ejjo amawulire gasekulatinze over social media. In fact nasosera aba post y'omu Kutibwa Capital FM nga bategeeza nti omuyimbi Namukwaya Diana abasinga yotumanyinga Spice Diana yalumbiddwa abazigu ng'agenda mu makaage ne bamukuba bubi nnyo nga olaba ekifaananyi ekyo. Era wetwogerera Namukwaya Diana Spice Diana ali mu kunyiga biwundu. Bane munansonyiwa naye ebintu ebimu ze ntandise obisekeramu. Now yagenze ku mukutu gwe ogwa Facebook ne Instagram n'atekayo ka clip kaneeno ng'agamba the devil is a liar. So this border guy was sent to kill me and he missed. Emmotoka gye yabadde nayo emmoloka ya Range Rover Sport yeeyo. Namukwaya Diana agamba wa boda yamulumbye ng'ayagala mutta naye teyasobodde mutta. Na buli kati twebuuza kiki ekyaleetedde wa boda ono okulumba Spice Diana. Ye emmotoka gye yabaddemu gwatulaba. Kino kyekifaananyi ekyakubiddwa ng'atwaliddwa mu ddwaliro okujjanjabwa. Simanyi oba mwe bannayuganda abalaba video eno mulowooza nga nze bwe ndowooza, naye ndowooza it is high time. Kale wekibanga si kituufu, wekibanga kituufu yakubiddwa, ffe ng'ab'omukutu guno tutwala okusaasira kwaffe eri omuyimbi Namukwaya Diana. Kibi nnyo era ndowooza twandisabe poliisi ekole okunoonyereza okw'amaanyi kubanga ono muyimbi wa ggwanga Namukwaya Diana Spice Diana. Naye ate mu mbeera y'emu tambuza video. Mu mbeera y'emu abayimbi balina omuze ogw'okuteekawo obustunts obw'ekisiru to create attention in the public and later on release a song nga bali mawulire in the public domain. These people have always made artists, have always made stunts. Kati omuyimbi akola stunt nalaba nga mutuufu stunt ziweddeyo. Nagamba can creating because olaba eri mbazungwe waliwo abantu aba orchestrate baba bakyogera batya. Waliwo abazungu waliwo abasajja abazimba stunt nga mbutuufu olabira ddala nga stunt yeeyo n'agiteeka mu miliyoni nga 15. Kino kibagamba olaba nga movie ze bakola. Oli nakola movie n'ateekamu emmoloka Range Rover Sport ne bagyonoona mu halaali naye ng'abala in the end movie agenda gifunamu ssente zigula Range Rover Sport nga 15. Kati kino kibagamba gwe munnayuganda ne wane Uganda kisoboka. Gwe njagala otunuulire events ezibaddewo ever since amawulire ago gafulumye. Njagala ogatunuulire. I want you so much to look keenly and closely ku mawulire gano okuva gafulumye. Otandika okubalabalamu gana amawulire lwaki gafulumye. First and foremost, bambi mukazi watu Spice Diana nagambi kyova nagaye mu kusooka wekibanga kituufu yakubiddwa bambi tumusaasira. Era twagala poliisi ekole okunoonyereza kubaagala otuusaako n'omwana obutemu because yagambye wa boda abadde ayagala mutta naye yamisinze. Naye wekibanga yabadde akola stunt ate nakyo kisoboka. Omukyalo ono amaze ebbanga mu butuufu nga talina luyimba. Yasemba okuba n'oluyimba olwa CD regular. That is the last song she had. Awo nakola ne concert
awo natandiko yatadde ennyimba awo naye nga wallahi bilaita laizigani yatakayimba ka awadi aba yakakata sindina takena see you tonight si kikubo kite see you tonight nabika awadi mukazi watu ali awo tuwulira olugambo mbu Spice Dana ne manager we manager Roger ebyabwe mane anne yammye newankubadde nga tebagala kifula public naye amawulire gayitingana ate amawulire munenge there is no smoke without fire. Spice Dana yakolako constant nti yeyagala ne Miss Henry. Yes, mwagiraba. But it turned out later on nga balina oluyimba lwe batadde. That was it. Ati chovala ngamba abayimbi mwegendereze nnyo mutu mbadde muzenga mukola. Bannaye endongo webe ganyi. Kati abantu bakoye kasasi kaja bakoye kajajja ttono bye tulimu biralamu. Oba toyina ndongo lailo like an envelope. Lya kuzoyinawo. Naye kino kisoboka okubanga this was a stunt. And a stunt olezo gamba yi simple stunt. Omuntu na Range Rover Sport yes a windmill. Yammeka. Gundi yammeka. Kuseteze baina. That is very cheap. Isobola okubanga nayo yabadde stunt. Ate kisoboka okubanga byabadde bya ddala. There are two ways. Nze bana abayimbi sibe yalira nembe ebikka. They are fond of making stunts ezekisirusiru nga baagala catching our attention. Kino jachikirizo jachigana. Eno mpandowooza yange tewabanja Samira. Yes, eno mpandowooza yange. Okukuba kwa Spice Diana. Engeri amawulire gasaculate nze. N'ekifaananyi ky'okukubwa kwe mu butuufu kikaabya amaziga. Simanyi lwaki ennaku zino omuntu wabeera ne ka blues bamuteekako kanulo. Basi nze atategeera by'abasawo, I really don't know. Naye balina engeri gye batuvugamu supiidi abantu ennaku zino. Yes. Balina engeri gye batuvugamu supiidi nezikanula. Kanulo oba kiki? I just don't know. Naye nga ga amazima. Abayimbi mususse okukola stunts ez'ekisirusiru. Sigamere ne ya Spice stunt. Kyovala ngambe ukibanga kitufu yakubiddwa. Bambi tumusabira ssuuki. Naye ate nakisoboka okubanga yabadde stunt. Because nze abayimbi mbamanyi. Abayimbi mbamanyi. They create stunts. Kati batuuse ku level whereby stunts abantu bazitegeera mangu. Baagala creating real stunts n'agamba nti yes. Tugenda tuketsera omuyimbi yetemeko omukono. Nze nkubulidde. Bagenda tuketsa bakolere ddala ebintu ebyekisirusiru naye nga baagala kudda mawulire. Wallahi bilaita lai Spice oba abadde yagala mawulire. Amawulire gaaganye. Flat. Because bakyogeddeko yesterday ate bantu batono nnyo. Yo stunt obanga badde obanga kitufu badde okola stunt. Stunt wagikoze mu budde obukyamu. Bere. Obanga onoonya luyimba cool down, calm down. Noonya abaana abawandiika ennyimba. Kwata tiimu gy'obadde ng'okozesa. Ekola omulimu gwe yakola ku luyimba lwa Siri Regular. Ne kuzina esobola okukola ne mukola hit. Obanga osobodde okukola hits eziwera 5 emabega. Kitegeeza osobola okukozesa the same strategy n'oyisawo hit. Amawulire tuwulira nti mwakyangalanye ne manager wo. Mune tunaga confirminga naye tulaba ate nakuze bintu bikyuka. When you want Spice Dana, you call someone you used to call, akuforwardinga wa someone. Ekimukubiraga nti yes. Either waliwo something kye tutanabategeera naye nga ndowooza tujja kitegeera mu maaso. Wabula tubasaba ebibozi byammwe byonna lwakasi wammwe yenna musooke mumuteeke emabbali muleke bannayuganda tutambule n'ensonga eriwo right now. Toleeta kajajjatta mu nsonga zino. Maliriza video eno nga nsaba police ekola okunoonyereza okw'amaanyi because ono muyimbi wa ggwanga wekiba nga kituufu babadde bagala mutuusako obuzibu akuumibwe era nabadde bamutuusako obuzibu babaleete let them be brought to book. Wekiba nga yabadde alimbalimba nakyo tukimanye wakuba munnaife abasinga oba oli awo tutegeera
tumanyi okwetegerera nkuwadde endowooza yange togeza nonjasamira bampita simple tambuza video